Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Bassebo ne bannyabo nsinzidde ku nsozi. Zino nsozi naye amayinja gano ge gaabeeranga mayinja ga Nnaalongo w'olusozi Jjumba. Mayinja gano Abachina kati be bagasala era basalidde ddala ekitundu kinene nnyo baateekawo Kwale. Njagala kunnyonnyola bannayuganda ebifo bino eby'ensozi mwe muli amaanyi g'obwa Katonda bwaffe. Olusozi baba balusaze mu kaseera kano kati ng'olusozi Jjumba kwe kuva obujjumbize, kwe kuva ennono z'abajjajja baffe, kwe kuva ensonga nti Lubaale ajjumbira buli nsonga yonna. Olusozi Jjumba lusangibwa mu disitulikiti y'e Mukono mu ggombolola y'Ekimenyedde ku kyalo Jjumba era n'olusozi luyitibwa Jjumba. Mu kifo ekyo mulimu ebintu bingi eby'obuwangwa n'ennono nga Taata Kintu ng'effumbiro lya Maama Nambi ebbereberye we yava mu lusozi wali e Mukono mu ggulu e Mukono ewa kitaawe. Ate luno olusozi Jjumba jjajjaffe kwe yasinziira era olusozi luno Jjumba lukulu nnyo mu b'ekika ky'Enkima era lukulu nnyo lwe luvaako erinnya Jjumba lwe luvaako ekitundu eky'obujjumbize. Kati luliko ebifo bingi, luliko ejjembe erya Lukenge n'emmundu yaalyo, kuliko omusambi ogwa Nattimba ogwa Bwannaalongo era bwe baasala amayinja gano Ttimba oyo yali ali mu kiro nga 3 Abachina baamutta era ne bamulya era kyaleetera ebbanga ddene okubanga ekyuma kino tikikola. Amayinja mangi osobola okubalagako mangi bayasa wanene nnyo jangu muyimbyoni osobola okubalagana mangi nnyo ekyuma kiri waggulu eri mangi nnyo nga bwogalaba bwose si matono naye kiki kyenjagala okubategeeza nti mmwe abaana ba Buganda abasigaddewo abantu b'obujjajja baffe abaliwo muleke kwonoona bintu bya buwangwa na nnono. Ebintu by'obuwangwa bino ffe tutambula ne tugenda mu nsozi ne tubeera mu nsozi ne tusaba emisambwa gyaffe gyonna amayumba eri bwe zivaayo gidda mu nsozi. Katonda waffe abeera mu nsozi, obujjajja bwaffe businziira mu nsozi, amaanyi gaffe gasinziira mu nsozi. Kakati tikikosa Jjumba omusamize yekka, tikikosa gwe muntu afukamiddeyo wekka, kikosa omwana n'omuzzukulu. Ebintu bino twabisangawo tugenda kubirekawo n'abalijja babisangewo babirekewo. Naye we byonoonekera ku mulembe gwaffe naawe Mukama Katonda agenda kunyiigira nga tokyalina ky'osobola kukola gwe n'omwana wo n'ezzadde lyo. Kati abaana baffe bawaŋŋangukidde ku mawanga kubanga emisambu egyabaleranga tegikyaliwo. Abaana baffe basaanawo, ensi si babuwala si babulenzi, ensi yonna eyonoonese, abantu baffe baavu. Njagala okubategeeza nti eggwanga Uganda ly'eggwanga eryali lisinga Saudi Arabia n'okugiwolako twagiwolako. Abantu abakuumye obuwangwa bwabwe bakulaakulana, abantu abakuumye obuwangwa bwabwe bakulaakulana mu bwongo, bakulaakulana mu kumanya, bakulaakulana mu kutegeera, bakulaakulana mu byenfuna. Abantu abakuumye obuwangwa bwabwe si kuwona ndwadde zokka naye n'endwadde z'obwongo. Kati mulaba abantu baffe mu Uganda bagagga bali bulungi abalina ssente naye ng'obwongo bwabwe bwonna bulwadde. Kyovola ng'abaana bonna be bazadde abaana be berya tebasobola nakuuma bya bugagga bwabwe. Bw'otunuulira abakyala be balina be berya, bw'otunuulira ebintu byonna bye bakola, kilaabu ze bazimba, obuwemu, ensi yonna eweddewo. Ng'ate eno y'ensi ya Mukama Katonda. Wano weewali olusuku Edeni, weewali ennimiro eyogerwako. Wano mu Uganda mu Africa y'ensi esibukamu ensibuko y'amaanyi g'Obwakatonda. Olwaleero mbadde n'omusajja Munaggana, mukwano gwange Munaggana, annyinyonnyodde naŋŋamba nti bwe nzija mu kifo kino nga nvudde Ghana n'akajja mu kifo kino emirundi 2 naye Ssaabakabona bwe ntuuka mu kifo kyo nze Omunaggana mpulira amaanyi ag'enjawulo n'obuyinza. Ky'ovola buli mwaka ntwala obudde Ssaabakabona nzije nkulabeko.
omunaggana oyo. Kakati kitegeeza nti bonna bali mu Africa naye Uganda ya njawulo kubanga Uganda yensibuko. Nsaba abakulembeze baffe mwenna ab'ebitiibwa abali mu gavumenti ya wakati, abali mu Bwakabaka, abalina obuyinza, abalina kasente, mulekeraawo okulwanagana n'ebintu by'obuwangwa n'ennono. Ne bwe munaasigaza ekitabo nga Bayibuli, ne bwe munaasigaza ekitabo nga Kuraani, si kubavumirira. Ekyo baleeta kireeti kipapula naye kati kino kyatondebwa mutonzi. Ate njagala kubabuulira ensozi ez'okwasa gyeziri ezitaliimu buyinza. Gwe kyogamba nti buli nsozi luliko obuyinza, kyogamba nti buli nsozi waliyo, golooza lwaki tutambula ne tugenda ewala. Ensozi ezitaliiko buyinza ze balina okwasa nnyingi nga situzifukamira nako nga wabula Katonda ezo yazitonda kunyweza nsi birala. Ensozi mweziri ez'okwasa naye ensozi zino eziriko obwakatonda nga Semwema, nga Nakayima, nga Walusi, nga Jjumba, nga Biyiriro, nga Liyize, nga Maligita, nga Ggulwemukono, olusozi nga Butonda, ensozi nga Wajjinja, ensozi nga Buzindwa Kannabulemu, ensozi zesobola kumenya Kagulu, Waitambogwe, ensozi zesobola kumenya nyingi nnyo eziriko obuyinza naye ezitaliko obuyinza ze zisinga obungi. Naye era bwe bajja banoonya zino ezirimu obuyinza bo ne bateekamu ssente okwonoona amaanyi g'abaddugavu, okwonoona obuyinza bw'abaddugavu. Ate nga banoonya buyinza bw'abaddugavu abali mu Uganda, banoonya buyinza bw'Abaganda abali mu Buganda, banoonya nsi ensibuko okulaba nga batataaganya obwakatonda bwaffe. Kati wensabira abasamira tusamire mangu, abakola tukole mangu, abagenda okulamaga mu nsozi tulamage mangu. Ojjayo obuyinza obutonotono obutwale wakiri obuzimbire ennyumba y'abajjajjaabo, oteekemu obuyinza obwo nga buvudde ku lusozi olwo, kiyambe abalijja n'abaliddawo okuuma ejjinja eryo ey'omuwendo. Ke kantu kamwawulira nti ejjinja baaliwa ku muwendo gwa 2,000, ku muwendo gwa nusu 10, ku muwendo gwa mutwalo, ku muwendo gwa naye nga buli muwendo ligugula kubanga Lubaale akola okuva ku nusu 10 mpaka ku buwumbi. Lubaale akolera omunaku, n'akolera minisita, n'akolera member of parliament, n'akolera wa president. Lubaale akolera pastor, akolera faaza, ate akolera n'omutemi w'embizzi. Lubaale akolera buli muntu. Lyejjinja liri ery'omuwendo nti buli muntu yenna amanyi obujjajja yaba asobola okutuuka okuwulira kiki kyasobola okukola. Kakati buli muntu yenna aliko maama, aliko taata, omwana Lubaale amukolera. Ng'omuzadde situla abaana bo obaleete gye tuli, gwe maama situla omwami wo muleete gye tuli, gwe taata situla mukyala wo muleete gye tuli, kubanga ensi egenda. Ensi bwegenda ebisaka tibikola ki? Tibisigala. Waliwo ebintu ebyogerwa nga bya ssanyu naye waliwo ebintu ebyogerwa nga bya nnaku. Bassebo ne bannyabo eno nnaku. Ate amayinja gano bwe bagatwala munnange bagassa mu konteyina ne bapaakingamu ne bagatwala bo ne bajja n'emmeeza ennungi eza mabbo ne bajja n'emiwinja g'omuwendo. Kati omuntu waalisalira wano aliteeke mu konteyina, aliteeke ku nnyonyi, alituuse China, ate akolemu ebintu abikomyewo wano abituguze. Olowooza sente mmeka z'aba ataddemu era ejjinja lino lirina muwendo ki? Gwe muwendo guli gye bagambye nti olwaliro ojja kusanga ekereziya nga zirimu amayinja ag'omuwendo kubanga agaabwe baagatereka. Naye wano mu Buganda togenda kusangawo kaddiyizo lyonna oba museum ng'erimu ejjinja ery'omuwendo ne baliwandiikako nti eryo lyava ku lusozi Walusi, eryo lyava ku lusozi wa Nakayima, eryo lyava ewa Kyobe eky'omubazzi Kibuku Mumbaali, eryo lyava ku kizinga Eddolwe Gurofa oba lyava Eddolwe Singira, eryo lyava ku kizinga Bulago, eryo lyava ku kizinga eri ewa jjajjaffe Ejjamuzi, oba eryo lyava Essese ewa Kabaka wa Nnema. Toyinza bisangayo kubanga Abaganda abaddugavu abantu baffe mu Afirika mulemeddwa okutegeera omuwendo gw'ensi yammwe. Omululu mungi, omululu mungi, ebintu bingi nnyo ebibaleetedde omululu ebibalemezza
okutegeera ng'abaana b'abaddugavu. Kale basebo ne banyebozi nga Jjumba Lubowa Ligawesa n'enzikiriza y'obuwangwa neno ne ttiimu yonna ey'obuwangwa tuyina obulumi olw'abantu okusaanyaawo. Ate obulumi buno ne bulekebwa ne ku bajjajja b'abaana. Bajjajja b'abaana ekifo ky'okubaako kye bakola bya bufere. Bajjajja b'abaana ekifo ky'okubaako ekkwatagana okukkaanya nti twafuna omununuzi waffe ye Jjumba Lubowa Ligawesa kubanga neewaayo mbeere ng'omusaalaba bamambe